Haleluya. Mukama yebazibwa abooluganda. Katusinzeyo Mukama mu luyimba lumu tulyoke tugende mu maaso mu kusaba. Mukama abampeere nnyo omukisa. Haleluya. The Bible says to cast all of your cares on Him because He cares for you. My friend, it's more than a promise, it's a command. So be at rest. Because while we're worshiping, guess what? God is working in ways that you cannot see. He never sleeps. He never sleeps. Oh, He never slumbers. He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love, cast all your cares on Him. He never sleeps. Oh no, He never tires. Never tires of hearing our prayer. When we are weak, oh, He becomes stronger. So rest in His love, cast all your cares. So rest in His love, cast all your cares. So rest in His love, cast all your cares on Him. Haleluya. Mukama omulungi yeebazibwa abooluganda. Twebaza Mukama olw'ekiseera kino nate kyatuwadde okuŋŋaana okujja mu maaso ge, okugabana ebyawandiikibwa n'okusaba. Ekitiibwa n'ettendo bimuddire kubanga ye yekka gwe bigwana. Bw'amaanyi wa buyinza, asukkulumya okutegeera kwaffe, asukkulumya okuyayana kw'emitima gyaffe. So tuzze mu maaso ge okumugulumiza, okumutendereza, okumugamba nti byonna abikira, byonna abisukkulumye. Haleluya. Mukama Katonda omulungi tumwebaza. Abooluganda nga tetunnatandika, mbadde nsaba tuwonge saavisi eno mu mikono gya Mukama Katonda waffe atukulembere era atuluŋŋamye mu buli kimu.
Ayi Katonda omuyinza wa buli kintu kyonna tukwebaza olw'olunaku lwa leero tukwebaza kubanga otukuŋŋaanyiza wano nate otuleese taata kabaka wa kabaka okujja okusinza okujja okutendereza okujja okugulumiza kubanga oli mukulu mukama oli wa buyinza oli wa kitiibwa osukkulumya okutegeera kwaffe kwonna ssebo omuyinza wa buli kintu gwe kabaka w'abakabaka gwe katonda w'abakatonda gwe omusumba omulungi abaddewo eri obulamu bwaffe gw'omukwana asinga emikwano gwe yatwagala nga tetunnakwagala gwe yatumanya ssebo nga tetunnajja na mu nsi muno eyatumanya nga tetunnatondebwa mu mbuto z'abanyaffe ssebo n'otulonda taata yonna gye twali taata gye twali tetusaanidde kitange n'otusaaniza mu maaso go kyetuva tukugulumiza ssebo kyetuva tukuyimusa katonda w'abakatonda kyetuva tukuyimusa omukulu asukkulumya abakulu bonna gwe kabaka w'abakabaka ssebo asukkulumya obuyinza bwonna tukutendereza taata kabaka bakabaka olunaku lwaleero nga tugamba nti tewali akwenkana ssebo nga tugamba nti tewali gwe tukugeraageranyako ssebo kubanga byonna obikira ssebo omuyinza wa buli kintu gwawaniridde eggulu n'ensi okutali mpagi ssebo omuyinza wa buli kintu gwatonyesa enkuba kitange taata gwe katonda amanyi ebiribaawo n'ebyaliwo kitange taata gwe katonda eyayogera ne kiba n'oyogera na kigambo kyo kitange taata n'otonda eggulu n'ensi na byonna ebirimu kitange taata osukkulumye taata kabaka wa kabaka kyetuva tukusinza ssebo kyetuva tukugulumiza katonda wange kubanga tetuyinayo mulala yenna gwe tuyinza ggulumiza tetuyinayo mulala yenna asukkulumye maanyi tetuyinayo mulala yenna asukkulumye buyinza yeggwe wekka kitange taata eyatukkiriza nga tetukkirizika eyatulokola kitange taata eyatusembeza nga tetusemberezeka kitange tewatwenyinyalako n'akamu kitange wabula watuyita kitange kabaka wa kabaka n'otufuula abaana ssebo kabaka wa kabaka n'otulonda mu bukyafu bwaffe kitange taata n'otuyozaayoza kitange taata n'otusembeza kumpi naawe kitange taata yeggwe atatwegana yeggwe atatwabulira katonda wange weebale kuba naffe kitange weebale olw'obukuumi bwo bw'otutaddeko ssebo omuyinza wa buli kintu weebale olw'obugabirizi bw'otugabiridde ssebo taata kabaka wa kabaka otuwadde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala ssebo taata twebaza weebale otulekawo kabaka wa kabaka nga tuli balamu ssebo ekiseera kino essaawa zino kitange taata buli omu ky'omuwaduzizizza taata buli omu gy'omujje kitange taata weebale katonda wange ssebo tugamba nti weebale otadde akasolya waggulu w'emitwe gyaffe kitange tugamba nti weebale nti nakati tukyakusinza tutendereza nti yeggwe mukama tutadde embeera zonna ezitwetoolodde wabbali naye nga twebaza ggwe nga tusinza ggwe kitange nga tuyimusa ggwe kubanga osukkulumya embeera yonna kitange taata byotukoledde bingi kitange amaaso gaffe gazza ku mbeera yokka ne tutakugulumiza wotuyisizza wanene kitange taata entalo z'otulwanidde ennyingi ssebo tugamba nti weebale weebale omusumba omulungi weebale omuwonya weebale taata abaddewo kabaka wa kabaka tuwonyezza endwadde ssebo tukwebaza weebale atuvuunusizza ebizibu ebizze bitulumba katonda wange weebale mu maanyi gaffe ne mu busobozi bwaffe tetuyinza mu maanyi gaffe ne mu buyinza bwaffe twandibadde tetusobola kabaka wa naye gwe atutangidde omukono gw'omubi okutuzikiriza tugamba nti weebale omukuumi waffe atukuumye emayingira n'emafuluma tugamba nti weebale katonda wange bingi nnyo kabaka wa kabaka by'otutaasiza mu kumanya ne mu butamanya abadde ggwe kitange taata ye gwatuyisizaawo kitange taata gwatuwonyeza coronavirus ssebo gwatutangidde coronavirus ssebo atuwadde emirimu kitange atuwadde amaanyi kitange taata mu mirimu gye tukola tukwebaza kitange senga sigwo tuwadde amaanyi ssebo twandibadde tetusobola tuukiriza mirimu gyonna gye tukoze kitange olunaku lwakedde tetumanyi bwe lunaaba naye yeggwe taata atutuusizza ne ku ssaawa zino kitange yeggwe taata atusembuzisizza okuva obudde bwe bwakedde kitange nakati katonda wange tugamba nti weebale obadde ggwe kitange abafulumye ne bagenda okukola abasigadde awaka kitange abaakagenda abateekateeka okugenda mirimu gyabwe kitange ggwe byonna bimanyi era ggwe byonna kitange abitukolera
tubeera mu bulamu bwaffe ffe twesiga gwe kitange tetulinayo mulala gwe twesiga ku bwaffe naye twesiga gwe gwabaddewo ku lwaffe tugamba nti weebala amaanyi g'otuwadde taata akuumye abaana baffe abagabiridde kitange taata abaddewo mu bulamu bwabwe kitange taata abakuza kitange taata ffe tuzuukuka buzuukusi nga tulaba nti abaana bakula abaana nga bawanvuwa katonda wange weebala abataddeko obukuumi tusebe omuyinza wa buli kintu tugamba nti weebale kubanga obadde katonda tugamba nti weebale kubanga obadde muyinza wa buli kintu tugamba nti weebale kubanga gw'obadde omununuzi waffe tugamba nti weebale kubanga obadde essuubi lyaffe tulitadde mu ggwe teriremereddwa taata kabaka wa kabaka tulitadde mu ggwe ne tuwangula tugamba nti weebale katonda omuyinza wa buli kintu byonna byozza otuyigiriza byonna byozza otukolera kabaka wa bakabaka byonna byozza otusomosa katonda wange omuyaga gubadde mungi naye abadde ggwe katonda wange gutusomosezza obadde gwe katonda waffe atuvunusizza katonda wange senga tewali kulwaffe ssebo abalabe baffe bandituwangudde naye toganyiza mukono gwa mubi kutuwangula toganyiza mubi kutuzikiriza otulesewo olw'ensonga kyetuva tujja mu maaso g'okusinza n'okutendereza kyetuva tujja mu maaso g'okuyiwa emitima gyaffe kyetuva tujja mu maaso go nga twesiga ggwe wekka kitange bw'otatuyamba tewali ayinza tuyamba bw'otatununula tewali ayinza tutununula obwesige bwaffe bwonna tubutadde mu ggwe tugaana okwesiga abaana b'abantu naye ffe twesiga ggwe yatonda eggulu n'ensi aliwaniridde twesiga ggwe omununuzi waffe era omubeezi waffe yawangula amagombe tukkiriza naffe ojja kutuwanguza ojja tuyisaawa wawakani wali b'abawanguzi mu linnya erisukulumya amannya gonna erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu katonda wange ssebo tujja mu maaso go kaakano taata omuyinza wa buli kintu kyonna nga twenenya obutali butuukirivu bwaffe bwonna bwe tutambulidde mu kitange taata byonna bye twogedde ebitaweseza linnya lyo kitiibwa taata ebifulumye mu kamwa kaffe taata ebyesitazza n'abantu okulokoka ebyesitazza n'abantu okukkiriza enjiri ebuulirwa katonda wange tusaasire onaaze akamwa kaffe okawa ebigambo ebirungi ebiwesa erinnya ly'ekitiibwa kubanga gw'oyogera mu kigambo kyo mu Isaaya essuula esooka onyirwa 18 nti mujje eno tuteese ffenna n'ebibi byammwe ne bwe biba ng'olugoye olumyufu onoobitukuza ne bibeera ng'omuzira ne bwe biba bitwakadde nga bendera onoobitukuza ne biba ng'ebyoya by'endiga katonda wange tuzze okuteesa mu maaso go nga tunakuwalira ebibi byaffe kitange nga tusaba otusonyiwa omusumba omulungi nga tusaba otubeere katonda wange omuyinza wa buli kintu kyonna katonda wange tulowoozeza bubi tufumiitiriza bubi munda eri mu mitima gyaffe taata twesalidde emisango taata tugaanye okwesonyiwa olw'ebyo bye tujja tuyitamu olw'ebyo bye tujje tukola naye nga katonda wange ajjudde ekisa n'okusaasira yeggwe atuyita okuteesa yeggwe asonyiwa ajjudde ekisa n'okusaasira katonda wange kyetuva tugwa mu maaso go nga tusaba okusaasirwa kyetuva tugwa mu maaso go nga tusaba okubeerwa katonda wange tubeere otusaasire onaaze emitima gyaffe munda muli ssebo omuyinza wa buli kintu okabala emyoyo gyaffe taata ojje mu buli kakikya buli kicaafu kyonna ojje mu buli kibi waliwo ebibi ebitwesibyeko kitange taata ebibi katonda wange ebyatuyingira kitange nga bitulemeddeko taata nga tuwulira emyoyo gyaffe gifumye naye yeggwe akebera munda muli yeggwe asobola kabaka wa kabaka yeggwe atalina kikulema mu maaso go byonna biyinzika taata kabaka wa kabaka ekitasoboka eri omwana w'omuntu mu maaso go kisoboka kitange taata tusaasire otusonyiwa olongose emitima zaffe olongose endowooza zaffe taata otuwa endowooza empya omwoyo omutukuvu amamire endowooza zaffe omwoyo omutukuvu alungamye endowooza zaffe omwoyo omutukuvu akulembera endowooza zaffe katonda wange teeka endowooza empya munda muffe kitange endowooza ezitwongerayo endowooza ezitunywereza mu kigambo kyo endowooza ezitunywereza mu kisa kyo endowooza ezitunywereza mu kwagalako zetukoowola kaakano kitange nga tufulumya buli ndowooza zonna ezitawesa linnya lyo kitiibwa buli ndowooza zonna ezitukyamya buli ndowooza zonna ezibadde zitusiba mu busibe bw'ekibi tuzifulumya kaakano nga tusaba omwoyo omutukuvu otujjuza endowooza empya mu linnya erisukulumya amannya gonna erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu katonda wange tusaasire otusonyiwe ku lw'ebikolwa byaffe tubinakuwalidde nnyo kitange taata oluusi tuba tetwagala kukola bintu bimu kitange nga byesitaza mu maaso go naye ne tufuna obulumbaganyi sitaani n'atuwamba naye mu maaso go tujja taata nga twetoowaza kabaka wa kabaka nga tugwa mu mikono gy'otusaasire okyuse ebikolwa byaffe
taata ebyesittaza abaddu bo n'abazaana bo ebikolwa taata ebitawesa linnya lyo kitiibwa tusaba otusonyiwe taata kabaka wa kabaka otukwatireko kitange taata otukwatireko otuyambe kitange taata mu kukyusa tukyuse ebikolwa byaffe tukyuse ebikolwa byaffe tukole ebikolwa ebiwesa erinnya ly'ekitiibwa taata kabaka wa kabaka emibiri gyaffe giyinza okunafuwa emitima gyaffe giyinza okunafuwa naye yeggwa tuwa amaanyi nga tunafuwayidde mu kibi kitange taata tusaba oyingire omunda mu ffe otuwa amaanyi nga tukoze ebyo ebitaweseza linnya lyo kitiibwa tusaba otusaasire otusonyiwe kitange otuluŋŋamye otuwa enkola empya kitange taata olongoseeko ebikolwa byaffe kitange taata mu linnya erisukulumya amannya gonna tusaba ekisa kyo kimamire omwoyo omutukuvu amamire atuluŋŋamye taata mafuluma gaffe ne mayingira tetukoze nga bwe tulina kukola otutumye oyogedde naffe ne tugaana okukola nga bwe tulina okukola netugana taata kabaka okutambulira mu kisa kyo taata naye twenenya taata mu butakola bwaffe taata wetwewugusiza wetwesikitiriza kitange tusaba otusonyiwe ssebo omuyinza wa buli kintu otuluŋŋamye nate kitange tusaanire mu maaso go ssebo omuyinza wa buli kintu tusaanire kabaka tuyimirire nate ssebo omuyinza wa buli kintu mu kisa kyo taata omuyinza wa buli kintu nate twenenya ku lw'abaana baffe byonna bye batambuliremu byonna bye bakoze bitaweseza linnya lyo kitiibwa byonna obasaasire kitange obasaasire obanaze n'omusaayi gwe ogw'omuwendo omungi basaanire mu maaso go katonda omuyinza wa buli kintu kyonna tujjanga tuyimusa saaviisi eno mu mikono gyo yeggwe katonda omwesigwa yeggwe atuteeseteese yeggwe atulese buli kinoomu katonda wange yonna gye tubadde n'otuleeta taata okujja mu maaso go okusinza n'okutendereza okugulumiza kitange okugaba n'ekigambo kyo kabaka wa bakabaka tukkiriza nti kabaka wa bakabaka ogenda tukomako tusaba kabaka wa kabaka walema okubeerawo omuntu n'omu kitange ayitibwako walema okubeerawo omuntu n'omu kitange kabaka wa kabaka ekigambo kino taata kabaka wa kabaka ayina okukiwulira okuyitibwako kabaka wa kabaka tusaba oluŋŋamye ekigambo kino taata si mu ndowooza zaffe kitange taata si mu bikolwa byaffe kitange taata naye tusaba omwoyo w'omutukuvu kitange yaba akoma ku buddi mudduwo n'omuzaanawo kitange buli kinoomu yenna gw'oleese kitange buli kinoomu yenna akonektinze tukusaba omuwa omukisa buli kinoomu gyali yonna taata kabaka wa kabaka waliwo waayita n'ekigambo kyo taata kabaka wa kabaka kakibeereko okuddibwamu eri buli kinoomu kitange waliwo ebibuuzo bye beebuuza naye gwe yakiteeseteese tusaba otuluŋŋamye tusaba otukulembere kitange kabala emitima gyaffe kabala emyoyo gyaffe ekigambo kyo kigwe ku ttaka eggimu kituzeemu amaanyi kituwanirire kiyimuse emmeeme zaffe kitwongereyo nate kabaka wa kabaka kitunyweze taata kabaka wa kabaka mu kubeerawo kwo kitunyweze mu kunoonya amaaso go era taata kabaka wa kabaka kitusobozese taata kabaka wa kabaka okuki okuadressinga buli bukodyo bwa mulabe sitaani bw'aba atuleetedde mu masekkati gaffe nga yesu bwe yamala okusiba ennakwana yayogera kigambo eri sitaani ng'amuteza obukodyo amusavuwaza okulaba nti nno asuula ekyo katonda kye yamuyitira okukola ng'amusuuza okukkiriza kwe mu katonda katonda wange tukusaba ssebo kabaka wa kabaka naffe otuwa ekigambo mu buli mbeera otuwa ekigambo mu buli sizoni mu linnya lya yesu kristo omwana katonda omulamu ffe katugwewo gw'olabisibwe katonda wange kanzigwewo gw'olabisibwe kankendeere gw'oyingibwa letaata ebigambo by'omukamwa kange n'okufumutiza kw'omutima gwange nsaba bisiimibwe mu maaso go katonda wange era olwazi lwange gw'omununuzi wange ssebo omuyinza wa buli kintu nga mpeereza mu batukuvu bo nsaba onkulembere onuŋŋamye omwoyo wa mukama ompa ebigambo ebyokwogera so singa nze bwe ndowooza so si mu kumanya kwange naye omwoyo ogwe tukowoola amaamire saaviisi eno atumaamire buli kinoomu mu linnya erisukulumya amannya gonna tuwamba buli maanyi gonna ag'ekizikiza buli nkola z'omulabe sitaani katonda wange tabuli lukwe lw'omugerengetana tabuli nkola za mulabe sitaani ezitabulatabula netiwaka emyoyo egiwugula emyoyo gya misinterpretation tugiwamba tujambula obuyinza tujambula amaanyi mu linnya lya yesu kristo omwana katonda omulamu n'emaanyi amangi ag'omwoyo omutukuvu jangu otubeere jangu otukulembere jangu otuluŋŋamye jangu otukomeko katonda wange tuleme okusigala kyekimu taata kabaka wa kabaka kwe kusaba kwange kwe kwegayirira kwange mu maaso go kitange taata
Twagala kabaka okukukoowoola kitange taata waliwo taata bangi abasibiddwa twagala okusabira abo abatannalokoka abatannamanya kigambo kyo kitange Katonda wange twagala okubayimusa mu mikono gyo kitange taata ffe tetuyina maanyi galokola tetuyina buyinza bulokola naye yeggwe ayinza okubakomako yeggwe ayinza okubalokola omwoyo omutukuvu atazibizibwa kkubo ssebo tukukoowoola eri abaagalwa baffe abatannalokoka eri emikwano gyaffe eŋŋanda zaffe ezitannalokoka abaana baffe ssebo kukoowoola omwoyo wa Mukama obasisinkane ssebo tutuma ekigambo kye kitale eky'obwogi obubiri kitange okusalasala emyoyo gyabwe kitange taata okugjamu okufulumya ekyo kyonna ekyekiyisa emyoyo gyabwe emitima gyabwe ekitabakkiriza kuwulira kigambo kyonna kukikkiririzaamu ekitabakkiriza kulokoka Katonda wange tukoowoola ekigambo ky'okusala okufulumya okunafuya buli kyegulumiriza mu mitima gyabwe ekyekulumbaliza mu mitima gyabwe nga resisting enjiri kiri resisting ekigambo kyo Katonda wange tukifulumya mu myoyo gyabwe nga tukukoowoola omwoyo omutukuvu omaamire oggula amaaso gaabwe taata kabaka w'abakabaka oggula amatu gaabwe ag'omwoyo kubanga taata ekigambo kyo kigamba ssebo kabaka w'abakabaka mu 2 Corinthians nti Sitaani ow'ensi eno azibye amaaso g'abatakkiriza nti azibye amaaso g'abatakkiriza. The God of this world has blinded the eyes of unbelievers that they cannot hear your word. They cannot hear your gospel. Paraphrasing abooluganda oyo Setaani oyo Katonda omutini ow'ensi eno abazibye nga tebasobola kuwulira njiri nga tebasobola kuwulira kigambo kyo olwaleero tukoowoola kabaka w'abakabaka Katonda omuyinza wa buli kintu ojjewo ekyo ekyaziba amaaso gaabwe ekyababuutikira ki blanket kye baateeka mu maaso gaabwe olwaleero tukoowoola omuliro okukyokya tukoowoola omusaayi gwa Yesu okulongoosa amaaso gaabwe n'amatu gaabwe okuwulira ekigambo kyo n'okukulaba kabaka wa kabaka mu kigambo kyo ng'okola eri obulamu bwabwe ng'okola eri ababeetoolodde kitange taata basobole taata okumanya kabaka wa kabaka n'okutegeera bakukkirize nti yeggwe bulamu obutaggwawo nti yeggwe byonna mu byonna gye bali Katonda wange ssebo bazibule amaaso gaabwe balabe taata ekitangaala ekirimu ggwe kitange kibamulisize mu kizikiza mwe batambulira oyo Sitaani mwabazibidde amaaso mwababuzaabuziza mwabaziŋŋamizza mwabakwatidde mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusaba obakomeko tusaba obasinkane mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu twagala okukwebaza Katonda wange weebale olw'ekiseera kino n'ekisa ky'otuwadde taata tukwebaza kubanga igwe Katonda addamu essala zaffe tukwebaza olw'obujulizi bwonna bw'otuwadde mu masekati gaffe kitange mu famiri zaffe mu byonna bye tukola kitange tulabye omukono gwo mu bulamu bwaffe tugamba nti weebale kubanga ozzeemu okusaba kwaffe tusaba oyongere okuzzaamu amaanyi abo bonna abaweddemu amaanyi okuzzaamu amaanyi abo bonna abaweddemu amaanyi taata abo bonna abaweddemu essuubi kitange obawanirire kitange taata abo bonna abayita mu kusoomoozebwa tubayimusa mu mikono gyo Katonda wange obakwatireko kitange baleme okusigala kyekimu ssebo omuyinza wa buli kintu bagende kabaka w'abakabaka okugolokoka kitange taata ng'obasumuludde Katonda eyakomerawo obusibe bwa Sayuni kitange abaddu bona abazaana bo kitange kabazuukuke kitange taata kalukyenga kabaka w'abakabaka waliwo ekintu ekikutuse waliwo ekisumuluddwa mu bulamu bwabwe waliwo webeeyongedde waliwo taata ebijja byokoze mu bulamu bwaffe kitange taata tukwetaaga kitange twetaaga olabisibwe kitange taata twetaaga Katonda wange twetaaga Katonda wange okulaba omukono gwo mu buli kintu mu bulamu bwa buli kinoomu ku Yutani family kitange bakuyaayaanira kitange banoonya amaaso go kitange tukusaba ekisa kyo kitange kyeyongere tukusaba okuyaayaana kweyongere taata yongere okugolokosa buli naggwa n'ali mu bulamu bwa buli muntu kitange asobole kabaka okuyimuka asobole okuzzibwamu amaanyi kitange basobole okukola okuyitibwa kwabwe kitange basobole okunyingira kabaka mu mugabo gwabwe buli kinoomu ayina okuyitibwa buli kinoomu ayina taata kabaka kabakyema muteekerateekera okukola naye kitange taata mulabe Sitaani abakutta ababuzaabuza naye yeggwe Katonda ayinza byonna yeggwe asobola okwerula amakubo gaabwe yeggwe asobola okurestoringa obulamu bwabwe akatyake n'enzige byonna bikaalya yeggwe Katonda ayinza okubakubisizaamu kitange taata n'obakubisizaamu taata mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusaba oyongere otutunywereza mu kisa kyo ssebo tusaba kabaka
oyongera okutuwa amaanyi oyongera okutuwa ekisa ekyokunoonya amaaso go taata bwe tubanga abaweddemu amaanyi tusaba otuwanirire bwe tubanga abaweddemu essuubi otuzzeemu essuubi kitange tuyimusa buli kinnoomu taata ate wulira bulungi taata tusaba omukono gwo ogw'amaanyi kitange okumusumulula okuva mu bulumi omusaayi gwa yesu tugukowoola okulongoosa buli mu sisitemu ya buli mukyala na mwami kitange taata akonekitinze kitange n'abo abatakonekitinze kitange yonna gye bali kitange ng'obulumi bubalemeseza n'okonekitinga tusaba omukono gwo ogw'amaanyi gubasisinkane taata awo wonna we bali kitange olabisibwe omanyisibwe mu linnya lya yesu kristo omwana akatonda omulamu taata waliwo ebyoto ebiwulira taata kabaka ng'oli awulira ekyoto kye munda mu ye kikendedde ekyoto kye munda mu ye tekikyayaka ekyoto kye munda mu ye awulira tekikyeyongerayo naye gwe taata ayinza okukoleza ebyoto byaffe koleza ebyoto byaffe ebikompe byaffe tuwulira ng'ebikalidde taata waliwo akukaabirira waliwo ssebo omwoyo omutukuvu akukowoola nga yagala omujjuzeewo nate tukukowoola kitange taata nga mu famiri ya yutaani baako gw'ojjuzaawo kitange baako ekikompe ky'omuntu ky'ojjuzaawo kitange nga waliwo ekikengeera taata tukowoola amafuta ag'omuyiika ojjuze ebikompe byabwe by'overflowing n'ababyetoolodde kitange taata basene ku mukisa ogwo taata ku anointing eyo taata anointing eyo ebakomeko kitange taata toganya muntu n'omu kuseerera kabaka wa kabaka bongera obbannereza mu kisa kyo kitange taata yongera okubikulira abaddu bo n'abazaana bo kitange katonda wange bw'onoobabikkulira banaayimuka nate taata waliwo bw'obabikkulidde naye ng'ebintu bibuzaabuza tukukowoola katonda wange oyongera okubabikkulira oyongera okugaziya okumanya kwabwe kitange oyongera okubavuunulira taata kabaka wa kabaka bategeere taata ekyo taata kyobaagaliza okukola bategeere ekyo kyobalaga kitange taata omukyalemu okuwugula okubikkulirwa kwonna okuzza eri omukyalo oyo oba omwami oyo taata kabaka wa kabaka kuleme okufuna okusoomoozebwa kwonna wabula akufune nga bwe kulina okutuukirira mu bulamu bwe ayimirire nga bw'alina okuyimirira mu linnya erisukulumya amannya gonna erya yesu kristo omwana akatonda omulamu tusabye nga tukkiriza amiina era amiina haleluya. Abooluganda twagala okwebaza mukama olw'ekiseera ekyo kyatuwadde okwegayirira kaakati mbadde nsaba tugabaneko mu kigambo haleluya. omutwe gwange omukulu abooluganda omutwe gwange omukulu ogw'olunaku lwaleero gwe nafunye okugabanako nammwe gugenda kubeera be along with God and he will be along with you. Hallelujah. Nakifunye mu luzungu naye oba mu luganda nyinza kivuunula nti beera kumpi ne mukama oba beera ne mukama naye ajja kubeera naawe. Ekirala bwe nnyinza okukitaaminga nti beera mu mukama naye ajja kubeera mu ggwe. Bw'onoobeera wabweru wa mukama oba bw'otoobeere mu mukama naye kijja kubeera kizibu okubeera mu ggwe, kijja kubeera kizibu okukuyamba. Haleluya. Tulabye nti ebintu bingi ebigenda mu maaso mu nsi muno, mu nsi yonna. Okunyeenyezebwa kungi abooluganda kwe tuzze tulaba buli wamu, okugeza nga covid bwe yajja n'alumba ebyobufuzi ebigenda mu maaso, entalo zonna ezigenda mu maaso mu byobufuzi, kwegamba akavuyo kangi buli wamu akagenda mu maaso. Naye owooluganda mu ekyo kyonna kiki kye kikutunuuliza? Ogenda kutya oba ogenda kuguma? Okunyeenyezebwa okwo kugenda kukumalawo oba kugenda kuleetera depression ne stress n'ebirala byonna ebigwa mu kkowa y'okutya n'okunyeenyezebwa? Bwe tugezanga ku nnyumba bino ebimotoka ebisugula ennyumba nga bagenda gisuula, kiyina engeri gye kinyeenya bwe kiti ne kinyeenya omusingi. Abooluganda, omusingi gwo guli ku ki? Ekimotoka ekyo bwe kiba kinyeenya omusingi, naawe aba alinaanye ennyumba eyo owulirira ddala ng'olabira ddala nti naawe olinga anyeenyezebwa. Naye wakati mu kunyeenyezebwa kuno okugenda mu maaso mu nsi,
abooluganda waliyo ekyokuddamu naye gwolowooza munda muli ekyokuddamu ki? Ekyokuddamu tulina kimu, ye Katonda waffe. Okunyenyezebwa kabeerenga kwenkana kutya? Abooluganda toggwamu maanyi, yongera okuyimirira ku Mukama. Katonda waffe tanyenyezebwa, byonna abisobola ate byonna bigenda mu maaso abiraba, naye okukkiriza kwo kaakati kwe weetaaga okugolokoka, okweyongera n'okkiriza Mukama nga bw'otamukkirizangako, n'onoonya Mukama nga bw'otamunoonyangako. Bw'oba ng'okkiriza okunyenyezebwa osobola okunyenyezebwa, naye bw'oba nga tokikkiriza tojja kunyenyezeka owooluganda, kubanga gwe wakkiriza omumanyi, gwe wakkiriza tanyenyezeka. Haleluya. Tusooke tugende mu kyawandiikibwa abooluganda, tweyongereyo mu maaso n'enjiri. Tugenda kusoma ekyawandiikibwa ekisooka kiri mu Hebrews chapter 2 verse 26 to 28. Haleluya. Hebrews b'Ebebulaniya, Abebulaniya essula ya 12 olunyiriri lwa 26 na 28. Haleluya. Eyange egamba bweti: eyakkakkanya ensi n'eddoboozi lye mu biro biri, naye kaakano yasuubiza ng'ayogera nti ekyasigadde omulundi gumu ndinyeenya si nsi yokka naye era n'eggulu. N'ekyo nti ekyasigadde omulundi gumu kitegeeze okuggibwawo kw'ebyo ebikankanyizibwa ng'ebyakolebwa ebitakankanyizibwa, biryoke bibeerewo. Haleluya. Ebitakankanyizibwa biryoke bibeerewo. Abooluganda togenda kukankanyizibwa mu Yesu Kristo. Ebirala byonna bijja kukankanyizibwa, naye nga byonna bimaze okukankanyizibwa ajja kunyweza ebyo ebitakankanyizibwa. Owooluganda Katonda ajja kunyweza. Tukkiriza nti togenda kuzikirira mu kukankanyizibwa kwansi, naye ogenda kubeerawo ogulumize Katonda. Katonda agenda kwegulumiriza mu ggwe. Haleluya. Olunyiriri lwa 28. Kale bwe twaweebwa obwakabaka obutakankanyizibwa, tubenga n'ekisa kituweerezese okuweereza okusiimibwa Katonda n'okwegendereza n'okutya. Olunyiriri lwa 29. Kubanga Katonda waffe gwe muliro ogwokya. Haleluya. Katonda omulungi yeebazibwe. Twaweebwa obwakabaka obutanyenyezeka. Obwo obwakabaka obutanyenyezeka mwe tuli, mwe twayingira bwe twakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi waffe. Tuli baana, tuli balangira n'abambejja mu bwakabaka obutanyenyezeka, nti byonna byonna bijja kunyenyezeka, naye waliwo ebitajja kunyenyezeka. Ng'ebinyenyezeka byonna byonna bimaze okuggwaawo, ajja kunyweza ebyo ebitanyenyezeka. Abooluganda Katonda agenda kunyweza kasita okkiriza mu ye, kasita omwesiga, kasita omunywererako. Haleluya. Abooluganda tokkiriza kubeera mu busibe bwa ntiisa ereeta okunyenyezebwa, nti eseri mu kunyenyezebwa wano na wali kino na kiri, naye entiisa eva mu ekyo kigenda kubeera kitya? Bannange, abaana baffe bagenda kubeera batya? Kyekigenda okuddirira, kyekigenda okugwawo. Otandika okufuna endowooza eri
ne weeteeka mu kifo ekizibu ennyo nti kaakati we bagamba nti noha eddagala libuze ffenna tugenda kufa olaba bw'otandise okwatula obubi nti kabibeerewo naye nzikiriza Katonda wange ajja kuntaasa kuba ye tanyenyezeka kubanga ye w'amaanyi ebinaabawo n'ebiribaawo abimanyi kati ye eyabimanya eyatumanya abimanyi byonna kambimulekere nze kamwe neewogomye mwe neekwese ndi mu ye. Haleluya. Teweetaaga kutya kyekinaabawo kiriba kitya. Ye bw'onoomubeeramu agenda kuwa okubikula, agenda kuwa okumanya, agenda kunyweza, agenda kuzzaamu amaanyi ow'oluganda. Tubadde musumba abadde atuyigiriza ku birooto okuwandiika kikyoyagala okubeera visions, naye bw'otunuulira ensi ebigenda mu maaso kino nakiri no oyinza okufuna okweraliikira naye binaasoboka. Kaakati eddagala libuze, kaakati bino coronavirus bagambye ate yeeyongeddeyo, ate new strain. Ebyo byonna Katonda bw'omwesiga ajja funa waakuyisa abooluganda. Omwaka oguwedde okusomoza kubadde kungi olwa coronavirus, naye waliwo era abayiseewo. Naawe kkiriza nti omwaka guno ekirooto kyange kigenda kulaba omukisa. Katonda bw'aba yanvunusa omwaka guli omwali okusoomoozebwa mwe kwatandikira, nagunajja gumpisaamu ekirooto kyange nkimukwasa muye mwe nkikwese. Okukkiriza kwange kwonna kuli muye agenda kumpisaawo, kigenda kulaba omukisa. Totya kuwandiika kirooto abooluganda. Wandiika ekyo ky'owulira okimulekere. Engero 16 ekigambo kya Katonda kigamba nti okuteekateeka kwaffe okutuukiriza kukwe gwe teekateeka. Bwe kiba tekyabaawo mu mwaka guli, abooluganda akkiriza mu mwaka guno kijja kubaawo. Oba bwe kiba nga si kwagala kwa Katonda, oba nga si kisobola, oba nga ekirooto kyendimu si kyennina okubaamu, omwoyo wa Mukama nkukoowoola. Bwe kiba tekyasoboka mu mwaka guli, mu mwaka guno nuŋŋamya, mpe ekirala, nyimiriza mu kyennina okukola. Abooluganda Mukama Katonda agenda kubikkulira. Ye Katonda abikkula ebyebuziba. Bw'osoma mu kitabo kya Daniel essula ya 6 ajja kubikkulira, ajja kulaga ebuziba bw'ekyo ekirooto, bw'ekyo ky'oyagala okukola, era agenda kuwa amaanyi, agenda kusobozesa okikole n'obuwanguzi. Haleluya. Bw'oba tomanyi agenda kukulaga engeri gy'okikolamu. Naye abooluganda mu ekyo ate mulimu ekibuuzo kye nawandiise wano nti what do you do when you don't know something? Ng'oli mu kusobolwa, ki ky'oyinza okukola? Oluusi osobola okuddayo n'okola ekyo ky'omanyi n'olaba oba kisobola okuggusa ku ekyo ky'otamanyi, kubanga oluusi bye tumanyi okukola bye bituyamba okufuna amaanyi oba okweyongera, okugaziya endowooza zaffe, okukola ekyo kye tutamanyi. Kubanga tewali muntu amanyi byonna, naye mu byonna ebigenda mu maaso n'ebyo bye tutunuulira ne bye tuluubirira okukola, bwe tuba tetumanyi, ekintu kye tulina okusooka okukola kwe kutunuulira Katonda waffe omumanyi w'ebintu byonna. Ye mumanyi w'ebintu byonna, ate ye muyinza w'ebintu byonna. Abooluganda, oyo ye tasobola kulemererwa. Bw'abanga yakuwa amaanyi okumanya ekyo ky'omanyi, ky'okoze,
n'owulira nga okikoze, n'owulira okusiimibwa, abantu bonna nga bakurifaringako nti bw'oba oyagala okumanya ekintu bwe kityo oba bw'oba oyagala omuntu akola ekintu bwe kityo, genda ku gundi ono. Obwo obumanyirivu ye yabukuwa yekka kubanga yabuteeka mu ggwe. Era abantu bano bonna abajja bakuwako reference nti gundi oyo yamanyi kino, abooluganda yakutaddeko ekisa ekyo kitambulira ku ggwe nga munyenye. Oyo agenda kwongera okuwa amaanyi okumanyisa buli kimu. Haleluya. Mukama omulungi yeebazibwe. Manyi oyo gwe wakkiriza abooluganda nti yasobola byonna, oyinza okugwamu amaanyi. Omuntu ayinza okugamba ekigambo n'ogamba naye Katonda wange ekyo kivuddewa. Gwe gwenzikiriza lwaki kino kiguddewo mu bulamu bwange, lwaki buli ntandise ekintu kino ne kigaana, abantu bagenda kunsekerera. Totunuulira mwana wa muntu ne bw'aseka, Katonda ajja kufuula amatenda ataakomewo agambe munnaye nali simanyi okuseka. Kisoboka abooluganda mu bulamu bwo. Haleluya. Tusomeko ekyawandiikibwa ekirala ekiri mu 2 Timothy chapter 1 verse 12. Haleluya. Timoseewo ekyokubiri essula esooka olunyiriri lwe 12. Timoseewo ekyokubiri, Timoseewo ekyokubiri essula esooka olunyiriri lwe 12. Ngenda kisoma mu Luzungu abooluganda. Ebayibuli yange egamba bweti, if we endure, we shall also reign with him. If we deny him, he also deny us. Hallelujah. Katubeere bamalirivu mu Katonda, tumwesige mu buli kintu kyonna. Katonda waffe ajja kutuwanguza mu buli kimu, agenda kutuyisaawo abooluganda. Bwe tunaabeera mu ye ajja kubeera naffe, naye bwe tunaaseeseetuka ne tuva mu Katonda abooluganda, tewajja kubeera nkolagana wakati waffe naye. Haleluya. Bw'otunuulira mu Yobu essula ya 19 olunyiriri lwa 25, tulaba Yobu obulamu bwe bwonna bwe yali mu Katonda. N'agamba nti mmanyi omununuzi wange mulamu, ajja kumpisaawo. Wakati mu kunyeenyezebwa kwonna okugenda mu maaso, na biki ebigenda mu maaso, mmanya gwe wakkiriza mulamu mwesigwa, ajja kuyisaawo abooluganda, agenda kuwanguza. Haleluya. Tusomeyo Yobu essula ya 19. Yobu essula ya 19 olunyiriri lwa 25. 19:25. Bayibuli egamba bweti, naye mmanyi ng'omununuzi wange aba mulamu, era ku nkomerero ng'aliyimirira ku nsi. Haleluya.
ku nkomerero ya coronavirus, ku nkomerero y'entalo zonna ezigenda maaso, ku nkomerero y'akavuyo konna agenda kuyimirira ku nsi. Abooluganda, Mukama ajja kwegulumiza mu bulamu bwo. Oyita mu ki? Kiki ekisoomooza obulamu bwo? Kiki ekiremesezza ekirooto ky'okutuukirira? Katonda agenda kuyimirira era agenda kwegulumiriza ku bulamu bwo. Abakulaba bagenda kumanya nti waliyo Katonda kasita tosese tukaba Oluganda. Yongera enkolagana yo okuginywereza ku Katonda. Yobu yaweereza Katonda buli kanaku, yesiga Katonda buli kanaku, byonna ne bwe byaggwaawo yasigala agamba mmanyi omununuzi wange mulamu. Abooluganda, mu mbeera yonna nywera ogambe nti mmanyi omununuzi wange mulamu. Bizinensi zonna nzikoze, ngezezzaako kino kigaanye, naye mmanyi omununuzi wange mulamu tagenda kundeka. Mmanyi ajja kumpanguzisa, ajja kumpisaawo, ajja kundeetera abantu be nneetaaga mu bulamu bwange okunnyongerayo, okufuuka ekyo kye nnina okubeera, okufuuka ekyo kye yantondera okubeera. Haleluya. Ojja kukifuuka tewali kigenda kugaana abooluganda. Naye wakati mu muyaga, wakati mu kusoomoozebwa, abooluganda, kyekiseera twenywereze Katonda. Byonna sisitimu zonna ze twesiga ziri mu kunyeenyezebwa. Amasomero gali mu kunyeenyezebwa. Tewali kitanyeenyezebwa abooluganda. Obuyigirize bwaffe bwonna kati butaliimu. Naye byonna nga bifuuse bwe bityo, ani ayinza okukuyamba abooluganda mu mbeera eno? Ani gw'olina okunywererako? Oyo omununuzi wo, omutonzi wo, eyakumanya, eyakwagala nga toyagalika, eyakuyita mulamu mwesigwa. Oba boogedde biki ku bulamu bwo, oba bakoze biki mu bulamu bwo, omununuzi wo mulamu akuleseewo kubanga olina okutuukiriza ekyo kye yakuyitira okukola. Haleluya. Ekitiibwa n'ettendo biddire Katonda waffe abooluganda. Katonda waffe ajja kuwanguzisa. Abooluganda, bw'osoma mu by'omu mirembe ekyokubiri essuula ey'abiri, tulaba Yekosafaati, kabaka Yekosafaati bwe yayita mu kusoomoozebwa. Entalo nnyingi nga zimwetoolodde abooluganda, abalabe nga bamulumbye. Abooluganda, Yekosafaati yakola atya? Nga tamanyi n'agamba simanyi, naye amaaso gange nga tunuuliza gwe Katonda. Haleluya. Ng'abalabe banneetoolodde, nze amaaso gange nga tunuuliza Katonda. Bw'osoma mu by'omu mirembe ekyokubiri essuula ey'abiri, bajja ne babalumba, naye wakati mu kulumbibwa, wakati mu muyaga abooluganda, gwewa weekutte, amaaso go galiwa? Gali ku ntalo, gali ku bikwetoolodde. Abooluganda, bw'ojja amaaso ku Katonda ojja kuseerera, ojja kubbira. Amaaso go ganywereze ku Katonda, agenda kuwanguza buli lutalo lwonna, buli bulumbaganyi bwonna obujja bulumba obulamu bwo. Agenda kusomosa, agenda kuteesa omuyaga gwonna ogusiikuuse mu maaso go, mu bulamu bwo, mu famiri yo, mu mirimu gyo. Amaaso go togajja ku Katonda ow'oluganda. Okukkiriza kwo tokujja mu Katonda. Ye yekka y'essuubi lyaffe, ye yekka ye mununuzi waffe abooluganda, ye yekka lwe lwazi lwaffe mwe twekweka ne tuwona. Amaaso go togajja ku Katonda abooluganda. Katonda agenda kuwanguza.
era agenda kulwanirira. Akavuyo konna ye wali okuyimusa okusukkulumya akavuyo wali okukweka akavuyo ne katakukola kabi. Haleluya. Mukama omulungi yeebazibwa abooluganda. Tusomeko ekyawandiikibwa ekirala kiri mu Ephesians essula esooka olunyiriri lwa 21. Kubanga oyo gwe tuteekako amaaso gaffe asukkulumye obufuzi bwonna, asukkulumye abalangira bonna. So w'oluganda bw'omuteekako amaanyi amaaso go n'omukkiriza, tewali tteeka limuziyiza ye, ajja kuyisa awawakanibwa. Tusooke tugwe tusome ekyo ekyawandiikibwa Ephesians essula esooka olunyiriri lwa 21. Kigamba bwe kiti: waggulu nnyo okusinga okufuga kwonna, n'obuyinza, n'amaanyi, n'obwami, na buli linnya eryatulwa, si mu mirembe gyonna, si mu mirembe gino gyokka, naye ne mugigenda okujja. Haleluya. Asukkulumye bonna abooluganda. Ekigambo kyo kikino bwe kitugamba. Abooluganda kambuza amaaso go gatunuliza ki? Obwesige bw'obutaddewa. 5 mu nsi katukkirize kino bwe kiti. Munnaye ate etteeka ligamba bwe tetuganye kugondera amateeka, naye wakati mu byonna obwesige bwe singa buteeka mu Katonda, nti n'amateeka bwe gaba gazze okutunyigiriza, tugende tugwe mu maaso ge tumugambe, ssebo asukkulumya amateeka gonna, waliwo etteeka lino erizza okutunyigiriza. Tukusaba otusaasire likyusibwemu, wabeerewo boogolokosa abagenda okuyimirira okulikyalenjinga, kubanga ffe tetusobola. Baako bookwatako, kyusa emitima gy'abo abalikoze, tusobole okuyitawo, ebirooto byaffe bisobole okulaba omukisa. Abooluganda, Katonda waffe akisobola. Ali waggulu w'akavuyo konna, ali waggulu wa confusion yonna, ali waggulu w'endwadde yonna, ali waggulu w'okutya kwonna. Byonna abisinga. Ekyawandiikibwa bwe kitugambye mu Befeso. Twebaza Katonda kubanga yatulonda gye twali n'atuleeta, era oyo atukuŋŋaanyizza wamu okujja okuwulira ekigambo kye. Tumwebaza, tumuwe ekitiibwa. Abooluganda, emmeeme eyo eddemu amaanyi, omutima gwo gwongere okunywera, ekyoto kyo kyongere okwaka, kubanga omununuzi w'omulamu agenda kukuyisaawo. Wakati mu kusoomoozebwa toggwamu maanyi, yongera okunywera. Waliwo ebitannatuukira mu bulamu bwo by'okkiriza. Kkiriza gy'ali abikolako, ali mu kukuteekateeka, kijja kubeera mu bulamu bwo. Tewali kisuubizo kye kitagenda kutuukira ku bulamu bwe kasita omukkiriza, kasita omwekwekamu, kasita omwekwatako. Y'enkondo etamenyeka, gwe musingi ogutanyeenyezebwa. Haleluya. Katonda omulungi yeebazibwe.
bw'osoma mu Isaaya essula ya 5:5 egamba nti ebirowoozo byaffe n'enkola zaffe, ebirowoozo bye n'enkola ze zisukkulumye, ebirowoozo byaffe ziri waggulu. Waggulu w'ensi ne waggulu mu ggulu. Tukisome abooluganda, saagala kukiparaphrase gano, nakiwandiise mu summary ne tukisome. Haleluya. Isaaya 5:5. Isaaya 5:5 essula ya Isaaya 5:5 tugenda kusoma olunyiriri lw'omunaana. Haleluya. Kubanga ebirowoozo byange si birowoozo byammwe, so n'amakubo gammwe si makubo gange. Haleluya. Bwe njogera Mukama, kubanga ng'eggulu nga bwe lisinga ensi ng'eggulu bwe lisinga ensi obugulumivu, amakubo gange bwe gasinga bwe gatyo amakubo gammwe, n'ebirowoozo byange katukiddemu olunyiriri lw'omwenda. Kubanga eggulu nga bwe lisinga ensi obugulumivu, amakubo gange bwe gasinga bwe gatyo amakubo gammwe, n'ebirowoozo byange ebirowoozo byammwe. Haleluya. Katonda omulungi yeebazibwe. Tusomere ddala n'olunyiriri lw'10. Kubanga ng'enkuba bwekka n'omuzira okuva mu ggulu, ne bitaddayo naye ne bifukirira ettaka, ne birimeza, ne biribaza, ne biwa omusizi ensigo n'omulimi ebyokulya. Olunyiriri lw'11. Bwe kityo bwe kinaabanga ekigambo kyange ekiva mu kamwa kange, tekiriddayo gye ndi nga kyereere, naye kirikola ekyo kye njagala, era kiriraba omukisa mu ekyo kye nakitumira. Haleluya. Mukama omulungi yeebazibwe. Twebaza Mukama olw'ekigambo kye. Endowooza zaffe ze zaffe. Endowooza ya Mukama esukkulumye endowooza yonna, esukkulumye okutegeera kwonna. Katonda amanyi byonna. Ekirungi kya Katonda amanyi ebirowoozo byaffe. Owooluganda, teweerowoozaako bubi. Katonda ebirowoozo byabiraba. Bw'owulira ng'ebirowoozo ebiwaba, ddayo mu maaso g'omugambe, ssebo nkomyewo mpa ebirowoozo byo, kubanga bye bisukkulumye ebirowoozo byange. Bw'olaba ng'alemererwa ng'ogamba bannaye kino kigaana. Katonda waffe amanyi buli kigenda mu maaso mu bulamu bwo, amanyi ebiraabaawo mu bulamu bwo, amanyi byonna by'ozooyitamu, ebimu obyerabidde, ne Katonda waffe abimanyi. Kasita omwekwata n'omwenyerezaako abooluganda, agenda kuwa obuwanguzi. Haleluya. Tagende era wali okusomosa, ajja kusomosa coronavirus, era ogenda kuwa obujulizi, ogenda kumutendereza. Ajja kusomesa embeera gy'oyitamu, ogenda kuwa obujulizi, ogenda kugulumiza erinnya lye nti abadde Katonda. Waliwo ekyo ekitudde ku mutima gwo ng'ogamba ampulira kino kigaanye, naye Katonda waffe ye talemererwa.
tewali kigaana mu ye okujjako nga tekiri mu kwagala kwe. Kasita onoobeera mu ye agenda kubeera mu ggwe. Haleluya. Tugaana okusibibwa mu kutya. Kyonna ekigenda mu maaso mu nsi, abooluganda, waliwo entiisa eri ku mitima gy'abantu. Kaakati baleese etteeka nnyo tetulina kufuluma, kaakati tetulina kukola bwe tuti, kaakati kino. Entiisa eyo w'oluganda kereme okubeera obusibe mu bulamu bwo, kereme okukwambala, kereme okugolokosa ebirwadde byonna, kereme leeta okweraliikirira, kereme oleeta depression, wabula gwe wakkiriza akuwa emirembe. Wali okujjawo eyo entiisa, wali okukunyweza, era wali okukulembera mu buli kimu ky'okola. Haleluya. Abooluganda bw'osomako mu Zabbuli ey'enkaaga mu 2, tetugenda gisoma yonna abooluganda olw'obudde, mbadde njagala tweyongereyoko mu kusaba. Eri ggwe awulira ng'aweddemu amaanyi, eri ggwe awulira ng'ogamba bannaaye, nze mpulira omutima gwange gutendewaliddwa, owulira oli troubled. Tusome ku Zabbuli eya 62. Zabbuli 62, tetugenda gisoma yonna, naye abooluganda bw'ofuna obudde osobola okugenda mu maaso n'ogisoma n'ogimalako. Haleluya. Egamba bweti, emmeeme yange erindirira Katonda yekka, oyo obulokozi bwange mwe buva. Haleluya. Nga weeraliikiridde obulokozi gwe wakkiriza, gwe wayatula, agenda kuwa essanyu, agenda leeta essanyu eriva mu bulokozi, agenda kumaamira, kuwanirira, akuyise mu ebyo byonna ebibadde bikukutte. Amateeka gakyuse, buli kimu kyesibye, olaba tewakyali bukuumi bwonna, olaba tewakyali kiddukiro, oyo obulokozi bwe agenda kuyisaawo. Olunyiri lwokubiri, yeyekka ly'ejjinja lyange, yeyekka ly'ejjinja lyange, era bwe bulokozi bwange, kyekigo kyange ekiwanvu, sirisagaasagana nnyo. Haleluya. Bw'ogenda mu maaso n'osoma abooluganda, kyongera kuwa kunywera, egenda kuzzaamu amaanyi, egenda kwongera essuubi. Bw'onooba oli mu Katonda, ogenda kuwulira nti nno byonna ebikwetoolodde Katonda abikkakkanyizza, ng'oyimirira ng'abantu bonna bakwewuunya nti oyo ayiseewo atya, oyo amaanyi agajjeewa, oyo obusobozi abugjeewa, obuvumu abugjeewa. Ate kigenda kuyamba okubeera nti nno n'abakwetoolodde obanyweza n'obazzaamu amaanyi, nga batunula ku ggwe ne banywera. Naye owooluganda bw'obanga oli mu Yesu naye ng'abakwetoolodde bwe bakutunuulira ate beeyongera kutya, bagamba naye ki ekigenda mu maaso. Owooluganda ne bw'oba owulira ng'aweddemu amaanyi, koowoola Katonda naye tobivaamu. Essuubi, okukkiriza kwe okukubiddwa kunyeenyezebbwa, y'essuubi ly'obulamu bwaffe. Haleluya. Ye Katonda yekka atagenda kunyeenyezebwa. Bwe bwakabaka bwokka obutagenda kunyeenyezebwa, obugenda okusigala nga bunywevu bw'olimu. Haleluya. Nsaba Omwoyo Omutukuvu
ayongere okubikkulira, ayongere okugaziyiza mu bulamu bwo. Omanye kwegamba abeerewo kyajjawo ekyo ekibadde kiteganya obulamu bwo, kibadde kijja buli kiseera, kibadde kijja buli kiseera, naye bw'anaakubikkulira, bw'anaakwongera okugaziyiza, ogenda kuyimirira oyogere gye kiri nti nkubuulire, toyina maanyi kummalako mirembe, toyina maanyi kunnyeenya, toyina maanyi kunsuula. Kuba waliwo embeera abooluganda gy'obeeramu ng'oli mu kutabulwatabulwa, nga n'okusaba tosobola. Naye nsaba Omwoyo Omutukuvu oyo mu kiseera ekyo kyennyini akugweko, akuyimuse, akuwe essuubi eppya, abeeko okubikkulirwa, wabeerewo ekyenjawulo ekigwa mu bulamu bwo, ogolokoke natoddemu amaanyi, osinze ogulumize Katonda. Okonfrontinga embeera eyo, yogera eri embeera eyo nti nkulagira nti togenda kunsobola, togenda kunnyiiza, togenda kummegga, kubanga gwe nakkiriza mulamu. Omwoyo we atuula mu nze, ge maanyi gange, y'empagi yange, tagenda kundekerera. Hallelujah. You will not be moved, abooluganda, kuba empagi gye weekutteko y'amaanyi. Mukama omulungi yeebazibwe. Abooluganda, weegayiridde ebbanga ddene, abeegayirizi njagala okubazaamu amaanyi. Si kyekiseera okubivaako, si kyekiseera okugwamu amaanyi. Bingi nnyo by'oyimusa mu maaso ga Katonda, n'obeera ng'agamba nti nno oba Katonda taliyo, oba Katonda tampulira, oba Katonda abivuddemu. Abooluganda, oluyimba lwe twatandise nalwo nti Katonda waffe tabongoota era teyeebaka. Katonda waffe waali, abooluganda, ajja kukuddamu, awulira okusaba kwo, kasita owummulira mu kwagala kwe, kasita omwenywerezaako bw'oti, agenda kukuddamu. Gw'oyimiriddewo omwegayirizi ku lwa famiri yo, gw'oyimiriddewo ku lw'ensi, gw'oyimiriddewo ku lw'emukwano gwo, gw'oyimiriddewo ku lw'eŋŋanda zo, naye omwoyo gwe bwe gunaakubibwa, bw'onokkiriza omuyaga okukunyeenya. Abooluganda, ani anaayimirira? Nkuzaamu amaanyi, toggwamu maanyi omwegayirizi. Katonda yakulonda, Katonda akumanyi, ajja kuddamu. Ebyokusomoozebwa bingi, ofunye okusekererwa, ofunye okujoogebwa, oyisibbwamu amaaso, naye yimirira, omununuzi wo mulamu, mwesigwa, agenda kubeera ekyokuddamu eri obulamu bwo. Tokkiriza kuzikirira na kunyeenyezebwa. Haleluya. Okunyeenyezebwa kuleeta obulumi, naye obulumi obwo Katonda waali okuyisaamu n'obuwanguzi, waali okuzzaamu amaanyi, waali okunyweza. Yimirira mu maanyi, golokoka mu maanyi. Buli lunaku olukya nkusaba oyongere kukoleeza kyoto, oyongere kuyimirira, ojja kulaba obuwanguzi. Katonda waffe tagenda kulekerera. Haleluya. Buli lunaku Katonda lwaleeta mu bulamu bwaffe, abooluganda, tumanye nti atuwadde ekisa kijja, tumanye nti atuwadde maanyi majja, kumwesiga na kumunywererako. Agenda tusobozesa era agenda kutuwanguzisa. Tusabe Katonda waffe ekisa kyatuwadde, twongere okukinywereramu. Abooluganda, waliwo ekisa ekyenjawulo ekiri ku bulamu bwo, omulala kye yeetaaga, naye omulabe kyekyo kyayagala okukuba, kwekwo okunyeenya kwaleeta, olemererwe okite, oleme kuyamba mulala, olemerere okite, obulamu bwo nabwo buzikirire. Naye nywera, abooluganda, nywerera ku ekyo Katonda kye yakola ki?
Katonda kye yakuyitira, Katonda kye yakuwa, ekirooto kyakuwadde kijja kulaba omukisa. Golokoka oyake. Yesaya essula y'enkaaga. Golokoka oyake abooluganda, toggwamu maanyi, tokkiriza ntiisa, tokkiriza birowoozo bibi kubuutikira, tokkiriza nsibi eyogera mu kizikiza kubuutikira. Akasanako kaake wakati mu nzikiza, wakati mu coronavirus, akasanako kaake ekyo ekizikiza kirabe ekitangaala. Nti wakati kati abantu beebuuza bannaye senga Katonda gyali lwaki coronavirus takola ki? Tamutwala. Yongera okubuulira enjiri. Ye mulokozi era ye muwonya. Tulabye abamulwadde nga bawonye. Ajja kumujja wajja kijjawo nakyo kijja kugwa mu linnya lya Yesu. Tekikulemesa kubuulira njiri nti Katonda waffe awonya. Kikwongere bwongezi maanyi na kiruyi kubuulira njiri, kubanga ye Katonda era agenda sigala nti Katonda oba coronavirus wali oba taliiwo. Ye mutonzi w'eggulu n'ensi, ensi n'okujjula kwayo byonna bibye. Haleluya. Katonda omulungi twagala okumwebaza. Ye ekyokuddamu eri obulamu bwaffe abooluganda. Waliwo ekyawandiikibwa ekirala kye mbadde njagala tusomeko naye simanyi oba obudde bunaatumala. Nti oli muyite wa Katonda. Ekyawandiikibwa kiri mu 2 Corinthians chapter 5 verse 20. You are God's ambassador. Oli muyite wa Katonda. Waliwo obubaka muggwe bw'olina okuwaayo. Okwo okuyitibwa kwe kyekirooto kyo kiina message gye kiwa wabweru. Kiina Katonda kyakitaddeko okukola mu bantu abakwetolodde ne mu nsi. So toleka buvunaanyizibwa bwo nga ambasada Katonda gwagenda okuyisaamu okuyamba abalala, gwagenda oyisaamu message ye okuyamba abalala, okubeera nti okunyenyezebwa kugizikiriza. Abooluganda tuyimirire tuleme kuggwamu maanyi. Opportunity gyatuwadde okubeera bambasada tugikozese. Ate bwe tunaagikozesa agenda kutuwa amaanyi, agenda kutuwanirira tusobole okuwangula. Haleluya. Buli wonna w'oli oli ambasada waggulu, oli ambasada waggulu, oli muyitewe. Bayibuli etugamba mu kigambo kya Katonda nti tetweraliikirira ku lw'ebyo ebyokwogera, ajja kubituwa. Omwoyo wa Mukama ajja bikuwa. Ekyo kye yakuyitira, obwambasada bwe yakuyitira okukola, ajja kukola ki? Ajja butuukiriza. Ajja kuwa bw'oba toyina bigambo, bw'oba tobiina ajja bikuwa. Kyonna kye yakuyitira okukola, oba yakuyitira business, oba yakuyitira kubuulira, oba yakuyitira kwegayirira, oba yakuyitira kusomesa, kyonna kye yakuyitiramu. Abooluganda ekirooto kyonna ky'oyina manya nti obusobozi bwakuwadde, amagezi gakuwadde, waliwo communication gy'ayagala okuva mu ekyo etuuke ku bantu bali okukyusibwa oba okusumululwa. Tugenda kukoowoola Katonda ayongere okugaziya okumanya kwaffe ku kuyitibwa kwaffe ku birooto byaffe, era ayongere okutuwanirira. Kuba abooluganda ekyo bwe tutakituukiriza tugenda kuba tetusobola kubeera nti tusanyusibwa. Kubanga bw'owulira nga waliwo bw'owulira n'ogamba naye muli nina mpulira nina we nina okutuuka, mpulira nina kye nina okukola, mpulira kino neetaaga, ekyo ky'owulira ekiruyi kiri ekikusindiikiriza bannaye, oba kiringa nga kankangereze ku mulimu okukola ofune ssente okole kino okole kiri. Naye ekyo ekikusindika n'ogamba nti kaŋŋende nkole munnaye n'abaawo, nti akaŋŋende nkole munnaye ekyokulya biuzi biki, kyekiruyi ekyo Omwoyo wa Mukama kyagenda okukuwa ku kuyitibwa okwo.
ku kirooto ekyo ku vision eyo kyensaba Katonda akuwe abooluganda mu buli kye tukola kyonna tubeere nga turepresenting eggulu kuba tuli wano wansi kukiikirira ki ggulu tuli bayitebe obwakabaka bwe mwe tuli tulina okuburepresenting obulungi wano ku nsi tulina okuyimirira ne tulaga abatakkiriza nti kamoni waliwo obwakabaka obutanyenyezeka waliwo obwakabaka obutayuzibwa obutamenyeka bwe tulimu tuyimuse ebbanda yaabwe obwakatonda abooluganda nga tumutendereza. Haleluya. Twongere okusaba abooluganda, twongere okukola byonna bye tukola okubuulira enjiri, twongere okuweereza Katonda. Nsaba Katonda ayongere okutuwa okuyaayaana kubanga emyoyo gyaffe emitima gyaffe abamu gikubiddwa abamu gyennyise okunyolwa kungi abaagalwa baffe bangi abatuvuddeko emirimu gyaffe mingi egifudde abamu tebakyayina mirimu wano ne wali n'omulimu gwo Katonda aguyina ekyokukola ekirina okubezaawo Katonda akiina toggwamu maanyi abooluganda omuyaga gwonna kyeguleese kiriza Katonda wo nywerera ku Katonda wo mu kino Katonda wange nyamba nezuule nyamba ekirooto kiddemu nyamba onconnectinge nyamba obereko wonteeka Katonda waffe wali owooluganda okukuyimusa mu maanyi wali owooluganda okukuwanirira. Haleluya. Wali owooluganda mu buli nsonga yonna mu buli mbeera yonna okukuyisaawo wali tagenda kunyenyezebwa ne kasita obeera munda mu ye kasita obeera kumpi naye kasita obeera mu ye kasita onywera mu kigambo kye abooluganda agenda kutuwanguza agenda kutuyisaawo omuyaga kagubeere nga gwenkana ki Katonda waffe waali abooluganda tuyimusa amaloboozi gaffe maaso ga Katonda Katonda omuyinza wa buli kintu kyonna twagala okukwebaza olw'ekigambo kyo twagala okukwebaza kubanga taata otuzizzaamu amaanyi olunaku lwa leero twagala okukwebaza kubanga oli bwa kisa ssebo yeggwe Katonda abaddewo eri alibaawo kyetuva tukuyimusa kyetuva tukutendereza nga tugamba nti taata mu buli mbeera yonna kitanga amaaso gaffe gali ku ggwe wekka amaaso gaffe gali ku ggwe wekka kitanga okukkiriza kwaffe kuli mu ggwe wekka tetwesiga mwana wa muntu kutuyisaawo tetwesiga mwana wa muntu yenna naye gwe obwesige bwaffe bwonna tugamba nti buli mu ggwe kubanga yeggwe Katonda wekka atanyenyezeka yeggwe Katonda we yekka atamuuvingibwa yeggwe Katonda we yekka atasuulibwa osukkulumye byonna yeggwe Katonda ow'emirembe yeggwe Katonda ow'essuubi yeggwe Katonda agenda okutuwa essanyu yeggwe Katonda mu byonna kyetuva tukuyimusa Mukama kyetuva tukutendereza nate kitange taata nga tugamba nti weebala otuwa essuubi nate kitange weebala okutuzzaamu amaanyi nate kitange weebale nate Katonda omuyinza wa buli kintu kaakano tujja mu maaso go kitange nga tusaba otwongereyo taata kabaka w'abakabaka kubanga mu maanyi gaffe ffekka tetusobola mu buyinza bwaffe bwokka tetusobola ssebo omuyinza wa buli kintu tukwebaza taata olw'omwana w'omugwe wawaayo ku lwaffe kitange atayina kibi n'afuuka ekibi atayina musango n'afuuka omusango n'ayiwa omusaayi gwe ku lwaffe n'ayiwa omusaayi gwe kutulongoosa n'ayiwa omusaayi gwe gutufuule baddembe gutusumulule gutufuule kabaka wakabaka batuuze mu bwakabaka bw'omu ggulu Katonda wange twagala okukwebaza gwe eyatulonda okuba ababaka bo kitange tukwebaza gwe eyatumanya Katonda wange twagala okukwebaza kubanga watukkiriza nga bwe tuli kitange tewatusalira misango ng'otulonda gye watujja okutulokola tewatunyooma kitange tewatulengeza ng'ensi bwetulaba naye watukkiriza taata mu maanyi go watukkiriza mu buyinza bwo watukkiriza taata kabaka wakabaka okubeera abaana okubeera abatume bo kitange taata kyetuva tuyimusa erinnya lyo kyetuva tukutendereza nga tugamba nti Katonda wange weebale wetunafuye kitange taata obaddewo okutuwanirira ssebo kitange taata wetuweddemu amaanyi obaddewo okutuzzaamu amaanyi n'otwongerayo
tubadde nga tetusobola ng'emmeeme zaffe zikubiddwa okukkiriza kwaffe kukubiddwa osigadde nti oli Katonda era otwongedde ekisa Kitange otuwadde ekigambo ky'okunywera otuwadde ekigambo ky'okutuzaamu essuubi okutwongerayo ssebo omuyinza wa buli kintu weebale Katonda waffe omuyinza wa buli kintu kyonna tujja mu maaso go nga tuyimusa ebirooto byaffe Kitange tubiyimusa mu maaso go Taata visions zaffe zonna tuziyimusa mu maaso go okuyitibwa kwaffe kwonna tukuyimusa mu maaso go gwe Katonda ow'emirembe gwe Katonda ayinza byonna Taata kabaka atalemererwa okunyeenyezebwa kuyinza okubeera kungi Kitange neffe tugaana okutya okusagasagana kuyinza okubeera kungi naye tugaana okutya entalo nnyingi ziyinza okubeera nnyingi neffe tugaana okutya ffe tunyweredde ku ggwe enkondo ey'amaanyi tunyweredde ku ggwe kabaka w'abakabaka gw'olwazi lwaffe mwe twekweka ne tuwona tugaana okuta ekintu kyonna Kitange tugaana okusigalira emabega tugaana okukwebera tugaana okusigala mu kifo kimu Kitange Taata wabula tukkiriza nti tugenda kweyongerayo nate kubanga gwatuula mu ffe oli w'amaanyi kubanga obwakabaka bwo tebugenda kusuulibwa obwakabaka bwo tebugenda kumenyamenyebwa tugaana okutambulira mu buwambe mu busibe bw'okutya tukigaana mu linnya lya Yesu Taata obulumbaganyi bungi mu kutya nti kinaabeera kitya okufuluma okukola bye tulina okukola Kitange Taata nga tusibiddwa Taata olw'entiisa naye buli kkomera lyonna ery'entiisa eribadde likutukutte olwaleero tulyasaayasa n'ennyonde y'ekigambo kya Katonda tulimenyamenya tulifulumamu mu linnya lya Yesu obusibe bwalyo tebugenda kulaba mukisa tulikumako omuliro kaakano tufuluma okutya entiisa yonna eva mu kunyeenyezebwa olwaleero tugyekutulako tufulumayo mu linnya lya Yesu otwambaza amaanyi amajja nate okuyimirira okugolokoka nate okwaka akasana kaffe tukanyumirwa era tutambula n'ekitangaala ekyo ku bulamu bwaffe mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu twogera eri entiisa nti toyina buyinza tolina maanyi kutwegulumirizaako toyina maanyi kutuzikiriza toyina maanyi kutulemesa toyina maanyi kutuwamba mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tuwangula mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu kubanga oye yawangula amagombe yatuula mu ffe omwoyo we yatuula mu ffe agenda kutuwanguzisa agenda kutumaamira agenda kutuyisa wawakanibwa ebirooto byaffe tebigenda kuziyizibwa ebirooto byaffe tebigenda kuwambibwa ebirooto byaffe tebigenda kwexchangingibwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Katonda wange ssebo tugaana okutya okutulemesa okuweereza mu linnya erisukkulumya amannya gonna tetugenda kugaana tetugenda kwesigikiriza Katonda wange tukusaba otuwa amaanyi ssebo omuyinza wa buli kintu tukusaba otuwanirire mu buli nsonga yonna Kitange tukusaba otumaamire amakubo gaffe omaamire amaka gaffe omaamire abaana baffe ffe ne famiri zaffe tugolokoke tukusinze ffe ne famiri yaffe tugolokoke tukuweereze kabaka w'abakabaka n'abaana baffe obasumulule Kitange entiisa nnyingi ebawambaatidde entiisa nnyingi ebaguddeko tebamanyi kyakukola Kitange beebuuza ebibuuzo bingi babitubuuza nga naffe tetusobola binnyonnyola naffe ebibuuzo bingi bye twebuuza naye nga tetusobola kubinnyonnyola naye ggwe kyakuddamu kyaffe Kitange ye ggwe wekasuubi lyaffe Kitange amaaso gaffe tugayimusa gy'oli Taata omuyinza wa buli kintu kabaka Yekosafaati Kitange yayimusa amaaso ge gy'oli ng'entalo nnyingi obulumbaganyi bungi naye yayimusa amaaso ge Kitange Taata naffe tuyimusa amaaso gaffe gy'oli otutaasa otuwanguzise kabaka w'abakabaka otutaasa otuwanguzise abalabe baffe abajja banoonya vision zaffe abalonye ebirooto byaffe abanoonya okuyitibwa kwaffe Katonda wange batutaase n'omukono gwo ogw'amaanyi ssebo gugolola eri obulamu bwaffe omukono gwo ogw'amaanyi Kitange gubeerewo we gutunnyulula gubeerewo we gututuusa gubeerewo we gututuuza mu linnya erisukkulumya amannya gonna erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu nsaba ekisa kyo Kitange Taata nsaba okubeerwako eri abaddu bo n'abazaana bo nsaba okusumululwa Kitange Taata
buli njegere gyonna ezibadde zikutta amagenda gaffe ebibadde bitukwebaza ebibadde bituziza emabega ng'omulabe yatuteekako enjegere kaakano nkowoola omuliro gw'ekigambo kyo kitange nkowoola Katonda omuliro okugwa ku njegere ezo okuzisaanuusa kaakano zita emikono gyaffe tuginaaza n'omusaayi gwa Yesu kuleme kusigalako buli attachment yonna kuleme kusigalako biwundu wadde enkovu mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Katonda wange tukusaba otuyiseewo tukusaba otusomose kitange taata tukusaba otugabirire ssebo kabaka mu birooto byonna kitange taata waliwo abeetaaga ensimbi kitange taata waliwo abeetaaga okusisinkanibwa taata abantu abagenda okubayamba mu kuyitibwa kwabwe kitange tusaba obagabirire mu ngeri yonna kitange taata abeetaaga kitange taata bizinesi okutandikibwa kitange nga beetaaga abantu kitange ababayamba mu bizinesi babalungamye bwe bakola bizinesi pulaani babalungamye engeri gye batandikamu babalungamye mu ngeri gye baba bategekamu Katonda wange tubakowoola mu kiseera kino waliwo abeetaaga kitange abantu okuyimirira nabo kitange nga balina okuyitibwa kunene naye nga kubazitooweredde kitange tuyita abantu abalina okuyimirira nabo kyonna ekyabaziiza kyonna ekyabakwata olwaleero tukiragira okutta mu linnya lya Yesu tukiragira okutta mu linnya lya Yesu ebyakwata amagenda gaabwe nga bibesibyeko bibalemesezza okubata naye nga byabambala Katonda wange olwaleero tubibambula tubiyokya omuliro kaakano tebiina maanyi tebiina buyinza kubeegulumirizaako kwekika mu makubo gaabwe kubalemesa mu linnya lya Yesu Katonda omuyinza wa buli kintu kyonna ssebo tukowoola omukono gwo ogw'amaanyi ng'abaliwo bangi kitange baatandika naye ebintu nga byakwata ebintu byanyenyezebwa ebintu byasuulibwa ebintu byalumbibwa naye gwe Katonda akomyawo akatyake n'enzige byekaalya Katonda wange restoring obulamu bw'omuddu wo n'omuzaana bo restoring okuyitibwa kwe restoring business restoring ebirooto bye kitange taata waliwo kitange taata bwe wayogeranga nabo naye omulabe n'abawugula kati bayaayaana kitange taata okomyewo ekisa ekyo yongera okuddamu okwogera nabyo abamu wayogeranga nabo mu birooto abamu wayogeranga nabo mu visions abamu wayogeranga nabo kitange taata ng'otuma taata kabaka ababakabo naye kati kitange tewakyali sigino zonna zaakubibwa takyawulira kyonna kuva gy'oli nga yalumbibwa ekyoto kye kyalumbibwa ne bw'afukamira okusaba takyasobola ne bw'akola ki kitange kyaggwawo okulumbibwa okwo okwalumbibwa ssebo tukukowoola ggwe omuyinza wa buli kintu kyonna okomyewo okubikkulirwa mu bulamu bwe kitange okomyewo ekisa ekyo kye yalina taata kabaka mwongera okuyaayaana okwo kwe yalina kitange abamu bigambo bye byabakuba nga byakuba emmeeme zaabwe ne bibazza emabega nga byakuba okuyaayaana kwabwe ne bibasiba mu buwambe ne mu busibe nga bali eyo tebamanyi na gye bali nga bali mu confusion gwasukulumye confusion n'akavuyo konna Katonda wange komawo mu bulamu bw'essebo tukukowoola omwoyo omutukuvu omumamire tukukowoola omwoyo omutukuvu oyogere naye tukukowoola omwoyo omutukuvu oyimirire ogolokoke nate mu bulamu bwe yongera okwegulumiza Katonda wange omuyinza wa buli kintu yongera okugaziya okumanya kwe taata yongera okugaziya ensalo ze kitange taata yongera okumusembereza abantu taata kabaka ebyoto byabwe ebiramu yongera okumusembereza abantu abagenda okumuzzaamu amaanyi yongera okumusembereza abantu abagenda okwogera eri obulamu bwe kitange taata eryo ye yanyomebwa eryo yayita mu kunyomebwa eryo yayita mu kujoozebwa ng'alaba tewali kye bamulabamu kya buntu ng'alaba bamutyoboola Katonda wange nga naye teyeerabamu kya mugaso taata oyina kye wamutondera oyina gwe kye wamulabamu ekyekusifu taata muyimusa omutuuze n'abalangira taata muyimusa omuggyeyo mu mbeera eyo taata muyimusa omufuula ensonga ejjinja eryanyomebwa kitange taata nga kyeyeerabamu kitange taata ye gwagenda okulifuula ensonga taata kabaka mufuula ensonga mu famiri ye nga yali afuuse ekisekererwa Katonda wange muyimuse kitange taata oyo yali asekererwa kitange nga bamulaba ate nga yalina okuyamba nga yalina okuyimirira mu nsonga zaabwe
yayina okubataasa. Katonda wange okisobola, Katonda wange nkukowoola ssebo ng'ebintu byonna biganye, ng'ensi yeetabudde mu bulamu bw'abaddu bo n'abazaana bo nga tebamanyi kyakukola. Buli kintu kyonna kiganye, buli kintu kyonna kyesibye. Baako abantu b'oleeta, baako b'okwatako, baako b'okomako mu nsonda ennyezi ensi. Kitange Taata, obasembereza abaddu bo n'abazaana bo, bajja okubayamba, bajja okubawanirira, bajja okubataasa mu mbeera eyo gye bayitamu Kitange, nga waliwo ensozi eziba ekiise mu maaso nga ze zibalemeseza, ze zibaziyiza, ze zibakutte. Olwaleero twogera eri ensozi ezo okuseeteezebwa okusaanawo nate tuzikonakonna n'ennyondo ey'ekigambo kyo nga tuziseeteeza, ezibadde zitulemye okulaba gye tulaga, ezibadde ziyiziza amagenda gaffe, eziyiziza okumanya kwaffe, ezitukutte emabega Kitange Taata, nga buli bwe tutambula bigere bibiri mu maaso ne twekoona ne tuddayo 10 emabega. Olwaleero biva mu makubo gaffe, tubiva mu makubo gaffe tubyokya omuliro egy'emisanvu gye batadde mu makubo gaffe nti tetuliwangula, tetuyitawo, nga bakolima, baloga, basamira. Olwaleero mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu, tebigenda kutusiba, tebigenda kutukwebeza, tebigenda kutusuula, tebigenda kututega. Tukigaana mu linnya lya Yesu, tubikumako omuliro mu linnya lya Yesu. Amakubo gaffe tugalongoosa n'omusaayi gwa Yesu. Oyo eyatuyita okuba ababaka bwe, agenda kutuwanirira, agenda kutuwa amaanyi, agenda kutuwa ekisa ekitugenda kunywerera mu kubeerawo okwo mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Ngukowoola Katonda wange, weereza abamalayika bo okuwanirira emikono gyaffe Kitange, emikono gy'abaddu bo n'abazaana bo Kitange, baleme okwesittala ku jjinja lyonna, baleme okugwa mu binnya omulabe Sitaani by'abateze. Ti oyo talina kusukka wano, oyo talina kweyongera kusukka wano. Abanga awaguza ava mu kikolimo ky'obutasoma n'alemererwa omwaka ogusembayo n'afuna okulumbibwa, n'abanga awaguza okusoma school fees ne zibula, n'abanga awaguza akoze bizinensi ne bagirya ne bamubba, ababbi ne bamulumba, n'abanga awaguza amabanja ne gamulema okusasula ebintu byonna byakoledde ne babibba. Yegwe Katonda wange gwe tukowoola, ayiringisa ekikoligo, ayiringisa ekikolimo, okijje ku bulamu bwaffe, ebyoyo byonna ebyatwambala okuva ku bikojjo, okuva ku ngozi ebijja biwerekera abazzukulu n'abazzukulu, abaana n'abaana. Olwaleero ffe tubyeyambulula, tuyimirira nga family nga tugamba nti ffe tugenda kuyitawo, tugenda kubotolwa. Ekyo Katonda kye yatuyitira, Katonda waffe mwesigwa, eyatuyita mwesigwa, agenda kutuwanguzisa. Omukono gwe ogw'amaanyi gugenda kutuyisaawo, tagenda kutulekerera. Mu wakati mu muyaga yasuubiza okubeera naffe, era agenda kutuyisaawo. Katonda omuyinza wa buli kintu, nkukowoola okwongera okwaka kabaka, nkukowoola okwongera okulungamya amakubo gaffe Kitange Taata. Nkusaba otukulembere Kitange mu mafuluma gaffe n'amayingira, mu bye tukwatako ssebo. Yongera okugaziya ensalo zaffe Kitange Taata, yongera okutuwa opportunity mu bulamu bwaffe Kitange, era opportunity ezo bwe zijja mu bulamu bwaffe Kitange tuleme okuzimisuzinga abo ba opportunity wasters abajja mu bulamu bwaffe nga tufunye Taata opportunity ne batudisorganizinga, ne batudistracting. Olwaleero tubagoba mu makubo gaffe mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Tubasiguukulula, tubanafuya mu linnya erisukulumya amannya gonna. Tukowoola gwe Katonda ow'obuyinza, tukowoola gwe Katonda ow'amaanyi. Ebyo byonna ebyetooloolera Taata kabaka mu mugabo gwaffe nga byasimba amakanda, nga byatwala obuvunaanyizibwa ku destiny zaffe, byatwala obuvunaanyizibwa ku matwale gaffe. Olwaleero tubisimbula, tubyambula amaanyi, tubyambula obuyinza, tubyambula obufuzi. Tebagenda kutwegulumirizako. Gwe yatutonda olina ekigendererwa ekisukulumya amaanyi gaabyo mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Oyo omusajja ow'amaanyi eyakwama, eyagumba ku bulamu bwaffe, eyagumba ku nnyumba zaffe, eyagumba mu bika byaffe, ng'aliwo kuzikiriza, ng'aliwo kuzikiriza birooto, ng'aliwo kunafuya. Olwaleero tagenda kulaba mukisa ku bulamu bwaffe. Tumusannyalaza, tumugongobaza, tumusiba, tumutematema n'embazzi ey'omuliro, nga tumusuula mu nnyanja eyaka omuliro, tumusiguukula mu bulamu bwaffe, tumuggyawo. Muffe tayinaamu mugabo, muffe tayinaamu buyinza. Mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Katonda wange ssebo, tukukowoola ssebo, omuyinza wa buli kintu, n'omukono gwo ogw'amaanyi Taata kabaka, zikiriza buli busaale bwonna omulabe Sitaani bw'atutunuzzaamu okutuzikiriza
okkiriza okutufiiririza okutunafuya okutugongobaza tukukoola n'omukono gwo ogw'amaanyi obuziyize kitange taata obeere engabo yaffe kitange taata otutangire buli masasi ga mubi kitange byonna bye basindika okkuba emmeeme zaffe bye basindika okkuba emitima gyaffe bye basindika okkuba emibiri gyaffe yegwe katonda ayinza okutugadinga yegwe katonda ayinza okutufuukira engabo mu masekati gaffe mu bulamu bwaffe yegwe katonda ayinza okutuziyiza yegwe katonda ayinza kabaka okutusomosa okunafuya buli nkola za mubi zonna zateeseteese obulamu bwaffe n'otuwanirira n'otuwa amaanyi kitange n'otuyisaawo kabaka tukubire ekkubo we litali kitange taata waliwo oyo alina ekirooto waliwo okuyitibwa naye agamba n'ayitawo atya ye waliwo wayina okuyita kitange nga buli wonna watunula alaba buli wamu weesibye nga talaba wakuwaguza talaba na wakuyita wonna ng'ali mu masaŋŋanzira yeebuuza ekyokukola ye anaakola ki yeebuuza ki kye bagamba nga n'ekigambo ekize mu bulamu bwe takitegeera ng'ate okiweereza okukyusa obulamu bwe okumusumulula naye nga talaba wayina kuyita ng'okukkiriza kwe kuli wansi taata nkusaba okuba ekkubo we litali ssebo eri omudduwo n'omuzaanawo mukubire ekkubo eritali taata yakuba ekkubo mu nnyanja abaana bo ne basomoka mukama ne bagenda okutendereza kitange taata n'okusinza tusaba obeereko gw'okubira ekkubo mukama tusaba obeereko gw'oyisaawo kitange taata tusaba obeereko gw'ozibula amaaso ag'omwoyo tusaba obeereko gw'ozibula amatu ag'omwoyo kitange taata direction ng'agiraba kitange ng'awulira eddoboozi lyo nga lyogera waliwo ebijja byogera mu matu ge kitange nga byogera nnyo okusinga eddoboozi lyo taata tobiganya kusukkulumya kaakano tubisirisa mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu tusirisa amaloboozi gonna agoogera munda mu ffe nti twalemererwa nti tetusobola agoogera negative mu bulamu bwaffe n'ebyo ebigambo abantu abatutunuulira bye batwogerako olwaleero tubisirisa tubimalamu amaanyi tyezo bizinesi tezijja kukola tebyo bye batandise bijja kulemererwa katonda wange ssebo tukukoowoola ffe tusimba ku gwe olwazi gwe bwesigwe bwaffe kitange mu magenda gaffe tusaba ogende naffe mu mirimu gyaffe tusaba ogende naffe waliwo be boogerera ku mirimu nga bagibalemesezza kyokka ng'obataddewo ng'abambaasada bo ku mirimu egyo gye bakola naye ng'omulabe sitaani abayigganya ng'omulabe sitaani abakegganya ayagala okubajja mu kuyitibwa kwabwe ayagala okubasuuza ekyo kye wabayitira naye ng'oyagala okwegulumiza mu mirimu egyo ng'oyagala okulabisibwa mu mirimu egyo taata nkukoowoola obawanirire taata nkukoowoola obayiseewo taata nkukoowoola taata kabaka obasiikirize kitange taata obasiikirize obulabe bwonna omubi bwa pulaningi eri obulamu bwabwe yeggwatte enkwe z'abagerengetanya tabuli lukwe lwonna olwetoolodde omudduwo n'omuzaanawo nga bali eyo ku mirimu gye bakola nga bali mu makubo gye batambula tukusaba kitange taata ozikirize buli lukwe yongera okubabikkulira mu mafuluma gaabwe ne mayingira buli kimu ekigenda okugenda mu maaso mu bulamu bwabwe mbawaayo gy'oli kitange bakukabiridde bakukoowoola taata beetaaga ekisa ky'omwoyo wa mukama beetaaga omukono gwo ogw'amaanyi okukola mu bulamu bwabwe okukola mu famiri zaabwe ngukoowoola eri abaana baabwe kitange taata abamu bakoowoola eri abaana baabwe nga balabe abaana bafuuse ekitagasa ng'omulabe sitaani yakwata ku baana asobole okuba frustratinga okuba stressinga okubakuba entiisa okubanyigiriza naye gwe katonda eyababawera yeggwe abamanyi kitange taata kaakano tubazza gy'oli gwe omuyinza wa buli kintu kyonna tubazza gy'oli gwe asukulumya amaanyi n'obuyinza tubazza gy'oli gwe atazibizibwa kkubo koma ku baana abo kitange taata kwata ku mitiba gyabwe kitange taata omwoyo omutukuvu yingira mu myoyo gyabwe taata buli myoyo gyonna egy'effujjo emyoyo gyonna egireeta obutawulira n'emputu egyo egy'abambala egy'abatulamu egyakwama egibaleetera okuriberinga eri abazadde baabwe egibakyamya egibawugula egibabuziza emirembe egibabuzizza okukola ekyo kye balina okukola katonda wange yingirayo mu mitima gyabwe obasumulule kitange taata obakyuse taata omenyemenye kubanga yeggwe mubumbi waabwe tubaleeta gy'oli kitanga abeetaaga okumenya taata obamenye kabaka wabakabaka obabumbe bujja nate obateekemu emyoyo emipya nate kitange obawe endowooza empya nate kitange n'abaabalaba n'abaabatunuulira kitange
babayite bitonde bijja kitange taata waliwo abayayanira abaana baabwe okukumanya yegwe katonda alokola kitange tuula mu mitima gy'abaana abo kitange tuula mu mitima gy'abaana abo kitange ogikyuse kitange nga waliwo abaana abafuuse ekitagasa nga n'abazadde baabwe bali mu munyiike kitange ng'abazadde baabwe bali mu kutumentingibwa kitange taata tukukowoola taata omuyinza wa buli kintu ojjewo enyiika ojjewo amaziga kabaka wa kabaka ojjewo ennaku wabula oleeta emirembe oleeta essanyu kitange abaana abo kitange obakolemu omulimu kitange n'abo abatunuuliranga kitange bagulumiza erinnya lyo kitange nti waliwo katonda n'abatakukkiriza kitange bakukkirize nti katonda olaba akyusa abo ddala katonda gy'ali kwe kusaba kwange mu maaso go kitange baako ekijja kyokola kitange taata sumulula abatukuvu bo kabaka wa kabaka sumulula abaddu bo n'abazaana bo mukama obuwambe bwonna kabaka wa bakabaka obwo bwe baabateekamu kitange yegwe taata alengera ebyobuziba yegwe katonda amanyi obulamu bwabwe taata kukowoola taata ogolokoka oyake nate mu bulamu bwabwe kitange n'oyo alabanga atasobola n'oyo alabanga ebiganye kitange taata muzzeemu essuubi nate kitange taata n'oyo abadde akola kyakola nga kikyaganye naye nga amaanyi ag'ekizikiza ge gakiremesezza olwaleero tuganafuya nga tugalagira twogera gye gali nti ow'amaanyi asinga amaanyi gonna ayingiddewo n'ekitangaala kye agenda kuzikiriza buli kizikiza kyonna ekibadde kyekiise mu makubo gaffe ekibadde kyawamba desitini zaffe ekibadde kyawamba okuyitibwa kwaffe olwaleero oyo akizikiriza ekitangaala kye ki outstanding ekizikiza ky'omulabe sitaani mu linnya lya yesu kristo omwana katonda omulamu tugaana okubeera wansi tugaana okubeera emitwe mu linnya lya yesu kristo omwana katonda omulamu tugaana okubeera emikira tukkiriza okubeera emitwe oyo omulabe sitaani aleeta confusion tumuwamba kaakano tumwambula amaanyi tumwambula obuyinza mu linnya lya yesu kristo omwana katonda omulamu twatondebwa kuba mitwe so si mikira mu linnya lya yesu kristo omwana katonda omulamu oyo agenda kutufuula emitwe muli we tulina okubeera omutwe atuyimusa muli we tulina okuwangula atuwanguza muli we tulina okubeera promoted atupromotinga muli we tulina okubeera appreciated tubeera appreciated muli we tulina okubeera rewarded tutufuna awards zaffe mu ye mwe tulina amaanyi oyo yatonda eggulu n'ensi oyo yatuyita mwesigwa era agenda kutuwanguzisa katonda wange buli kyonna ekyekiise mu makubo gaffe nga kyekituyiziyiza okufuna emigabo gyaffe olwaleero tukisiguukulula emirimu gyaffe kitange abamu bagikoze ebbanga ddene naye nga n'ababeetolodde babagamba naye wano olina kubanga wakuzibwa naye nga bakyali mu ssaako ya kwetoloola buli woningi ejja be bawoninga okuteeka wansi katonda wange okuyitibwa kwabwe bwe kuba kuli mu kifo ekyo sirisa oluyogaano lw'ensi ku mitima gyabwe sirisa buli bumwa bwonna obubagolokokerako taata expose nga buli kwe lwonna olwetoolodde okuba demotinga n'okubamalamu amaanyi okubajja mu bifo bye balina okubeeramu okubajja mu bye balina okuwangulira okubaseeseetula okuzingamya amagenda gaabwe tukigaana mu linnya lya yesu kristo omwana katonda omulamu tukukowoola ssebo omuyinza wa buli kintu kyonna eyatonda eggulu n'ensi kitange taata tumaamire taata kabaka wa kabaka tumaamire wabeereko ebijja by'otonda mu bulamu bwaffe tumaamire wabeerewo new ideas z'otuwa kabaka wa kabaka mu kuyitibwa kwaffe tumaamire taata oluŋŋamye obulamu bwaffe kitange tumaamire katonda wange emikono gyaffe ogiwa omukisa buli kyegikwatako giraba omukisa ssebo buli ebigere byaffe bye birinnya bibeerewo omukisa katonda wange buli bwe tulinnya tulyewo kitange ng'okusuubiza kwe watusuubiza mu bulamu bwaffe kitange kutabulire ku bulamu bwaffe yasuubiza ibulayimu ti buli bw'anaalinnya anaalyangawo kitange naffe tuli amawanga n'amawanga kubanga tuli bayitebo kitange tuli bambasada bo kitange tuwe ebyokwogera buli we tutuuka taata tugaana okukolera mu mubiri gwaffe naye tusaba otukozese ng'ebibyabyo buli gye tutuuka tugulumiza erinnya lyo buli bwe tutuuka bendera y'obwakatonda kitange taata eyimusibwe ng'egulumiza linnya lyo nti katonda ddala w'amaanyi katonda wa buyinza mu linnya erisukulumya amannya gonna erya yesu kristo omwana katonda omulamu taata tusaba omwoyo w'excellensi agwe ku bulamu bwaffe kitange oyo omwoyo w'excellensi eyagwa ku daniyelo kitange nga buli bw'atambula kitange asiimibwa nga buli kyakola kisiimibwa taata mu bwakabaka bwa mirundi esatu yoyo omwoyo gwe tukowoola ku bulamu bwaffe yoyo omwoyo gwe tukowoolera ku baana baffe
bafuna okusiimibwa kitange. Nyongera okuyimusa famiri ya Yutani mikono gyo taata. Tusaba ekisa kyo kyongere taata okumaamira obulamu bwaffe. Tusaba oyongere okutunyweza. Tusaba oyongere okutwetooloola. Tusaba oyongere okutuwanirira. Tusaba otwongere amaanyi kitange taata nga tukuweereza ssebo omuyinza wa buli kintu. Tusaba otuviireyo ku lw'erinnya lyo n'amaanyi g'okumanyisibwa. Koma ku buli kinnoomu kitange taata. Kwata ku buli kinnoomu kitange taata. Buli kinnoomu mufuule wanja ulo kitange taata. Buli kinnoomu gy'asinzira kitange taata okukonekitinga taata mufuule wanjawulo kitange taata musukkulumye taata yimuse emmeme yimuse omwoyo gwe kitange. Yongero tu connectinga kuba divine helpers katonda wange. Yongero tu connectinga kuba destiny helpers kitange. Yongero kutubikulira, yongero kutuwanira, yongero kutuwa amaanyi. Tusaba yongero kutugabirira kitange taata. Yongero kutunywereza mu kisakyo taata. Yongero kutuwa okuyaya n'okumanya n'okutegeera kitange. Omwoyo omutukuvu maamira buli kinnoomu. Maamira abaana baabwe, maamira ennyumba zaabwe, maamira emirimu gyabwe, maamira kitange taata obulamu bwabwe ssebo omuyinza wa buli kintu okuyitibwa kwabwe kitange. Yongera okutuyimusa kitange taata. Yongera taata ekisa ekyenjawulo mu bulamu bwaffe. Yongera okutukubira amakubo we gatali kitange taata. Tukwetaaga mu bulamu bwaffe kitange. Totukomako bw'oba ng'oyita kitange. Sisinkana emmeeme zaffe kitange. Yongera okukoleza ebyoto munda muffe kitange taata. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tukusaba kitange taata ekyo kye watuyitira tukituukirize mu bulamu bwaffe nga Yutani family Mukama. Yongera ideas empya. Yongera okubikkulirwa kitange taata munda muffe. Yongera okwogera naffe taata kabaka wa kabaka n'abo ababadde tebamanyi kabaka wa kabaka abadde tebakuwulira kitange batandika okukuwulira kitange taata. N'abo ku kitange taata ababadde beewuunya ababadde bali baagala kitange that divine encounter eri obulamu bwabwe taata kabaji experiencing kitange taata kaba experiencing okubeerawo okusseba omuyinza wa buli kintu mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Yongera okutubeera kitange taata. Yongera ekisakyo taata. Ekisakyo kimaamire buli kinnoomu kitange. Byonna embeera gye bayitamu taata kabasigale nga bagulumiza linnya lyo. Kabasigale nga batendereza linnya lyo. Katonda wange tukwetaaga mu masekati gaffe. Tukwetaaga kubanga gwasukulumye byonna. Tukwetaaga okunywerera mu ggwe. Tukwetaaga okubeera mu ggwe kitange. Tukwetaaga okuba kumpi naawe kitange. Tukwetaaga omaamira obulamu bwaffe taata nga Yutani family. Bw'otatuyamba tewali ayinza tuyamba. Bw'otatuwanirira tewali ayinza tuwanirira. Bw'otatuyisaawo tewali ayinza tuyisaawo kitange. Ffe ggwe ssuubi lyaffe kitange. Ogwe mununuzi waffe ayinza okutununula taata omuyinza wa buli kintu. Ayinza okutuukiriza okuyitibwa kulamu bwaffe. Ayinza okutuukiriza ebirooto byaffe byonna. Tusaba buli kinnoomu omuwa omukisa taata abalwadde. Tukusaba omukono gwo ogw'amaanyi gubawonye kitange. Abali ku ngendo empanvu n'ennyimpi obakulembere mu kisakyo kitange. Abo bonna kitange taata abafiiriddwa obagumye taata omuyinza wa buli kintu. Nyiga ebiwundu ku mitima gyabwe taata. Babuddeebudde obakomeko taata kabaka wa bakabaka. Abali taata kabaka wa kabaka mu kusoomozebwa okw'enjawulo taata. Emitawaana ebizibu ebiri ensimbi zaabwe ebibakutte kitange. Ye gwayinza okubawanirira n'obazzaamu amaanyi n'obanyweza kitange. N'obagabirira taata kabaka wa kabaka. N'obasukkulumya kitange taata. Abanafuye tusaba kabaka wa kabaka. Obanyweza obawa amaanyi mu linnya erisukkulumya amannya gonna erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Katonda wange twagala okukwebaza. Tukwebaza olw'omusumba waffe kitange. Tumuyimusa mu mikono gyo kaakano. Yeggwe Katonda amumanyi, yeggwe yamuyita. Tusaba oyongere okumuwanira. Tusaba oyongere okumuwa amaanyi. Tusaba omwongere omuteekako obukuumi. Tusaba oyongere okumulwanirira. Tusaba oyongere okumuwanguza. Tusaba oyongere kabaka wa kabaka okubikkulirwa ku bulamu bwe. Tusaba oyongere amafuta ku bulamu bwe kitange taata. Yongera omusembereza abantu abamuyimusa kitange. Yongera omuweereza abo musembereza abantu abamuzzaamu amaanyi.
amaanyi yongera omuweereza omusembereza abantu abagenda kabaka omusapootinga mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu yongera omuteekako omukono gwo kabaka gumukuume gumumaamire gumusiisire ssebo omuyinza wa buli kintu ne famiri yonna tugiwonga mu ndagaano y'omusaayi gwa Yesu tusaba obukuumi bwe kitange mafuluma ne mayingira yongera okubanyweza kitange yongera okubabaamira taata omuyinza wa buli kintu yongera okubeerawo mu bwetaavu bwabwe mukama yongera okubeerawo mu bye bakola kitange taata yongera okubawongera okutegeera n'okumanya kitange taata yongera kabaka wabakabaka ekisa kyo mu bulamu bwabwe kitange ndukusaba taata omuyinza wa buli kintu oyongera okukuza ekyoto n'okigaziya kitange abaddu bo n'abazaana bo baleme okusigala kyekimu ng'aweereza buli bwayimuka okuweereza kitange omwoyo omutukuvu gw'oba omukozesa mukozese ng'ekibyakyo kitange taata mukozese mu maanyi amangi ag'omwoyo omutukuvu omwoyo omutukuvu ssebo tukukoowoola taata okuyitibwa kwonna kw'omutaddeko okugabirira era obwekitange taata abantu okuyaayana kitange okukolagana naye n'okuyimirira naye mu kuyitibwa kwonna mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tomuganya kuggwamu maanyi kitange tomuganya kweraliikira kitange wabula beera wamu naye ssebo omuyinza wa buli kintu maamira obulamu bwe kitange maamira buli kimu kyakola buli kimu kyateekako omukisa omukono gw'okiwa omukisa taata buli walinnya kitange wabeerewo omukisa yongera okujjuza ekikompe kye ky'overflowing tukusaba omukisa ogutalina buyinike kitange ku bulamu bwe mu linnya ebisukulumya amannya gonna erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu muwanirire era yongera okumunyweza kitange taata yongera taata okuwana entalo zonna ezimwetoolodde kitange taata era yongera okuwanirira emikono gye taata aleme okwesitala ku jjinja lyonna kitange taata yongera okuweereza bamalayika be okuweereza mu bulamu bwe kitange buli ali asayindi mu bulamu bwe kitange tumukoowoola malayika okuyimirira mu kifo ky'alina okuyimiriramu okumwetooloola okuweereza mu bulamu bwe kitange yongera otusanyusa emmeeme ye mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tukwebaza olwa buli kinoomu akonekitinze kitange taata buli kinoomu gy'asinzidde okonekitinga taata tusaba omuwa omukisa kitange ne famiri ye ogiwa omukisa taata obongere okuyaayaana obongere taata kabaka wa kabaka okugaziya ensalo zaabwe kitange taata oyongera okubanywereza mu kigambo kyo ne mukumanya n'okutegeera mu linnya erisukulumya amannya gonna tusabira abasumba bonna kitange bonna abatusumba mu bitundu byonna tusaba oyongera obbateekako obukumya oyongera obbagabira oyongera obbanywereza mu kigambo kyo oyongera obbamaamira kitange taata era oyongere taata amafuta mu bulamu bwabwe mu kiseera kyabakabaka kye tulimu twetaaga kisa kyo okuyimirira taata baleme okunyenyezebwa baleme okuwambibwa baleme kitange taata okuzikirira mu kavuyo k'omulabe sitaani mu linnya erisukulumya amannya gonna erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu Katonda wange tukwebaza tukugulumiza tukuwa ekitiibwa tukuwa amatendo tukwebaza gwe addamu okusaba kitange taata tukwebaza gwe abaddewo eri obulamu bwaffe abadde gwe Katonda senga tobadde naffe abalabe bandituwangudde naye kitange totuwaddeyo kuzikirira mu mikono gya mulabe sitaani kyetuva tukugulumiza kyetuva tukuwa ekitiibwa kyetuva tukuwa amatendo nga tugamba nti weebale n'olunaku lwaleero tugamba nti abadde gwe ekitiibwa n'ettendo bikuddire kubanga oli Katonda omwesigwa oli Katonda w'amaanyi oli Katonda ow'obuyinza haleluya essala tunyweza n'endagaano y'omusaayi gwa Yesu abooluganda